Namwandu wa Nagaga aponye Apollo Nyegamahe olwaleero akaabizza abantu kyaki yonna netulika nekaaba olw'ebigambo byayogedde ebibadde biruma ebibadde eby'ennaku ng'ayogedde emboozi bba gye yasembyeyo omunyumiza bwe yabadde agenda okugenda mu kyalo nga yalinga eyabadde akitegeddeko nti naagenda kufa tagenda kukomawo waka. Ebigambo bino abinyumizza, ebigambo bino abyogedde buli omu n'atulika n'akaaba, buli omu n'aggwaamu amaanyi ne yeewuunya obulamu bwe tutambuliramu era bwe tulimu. Wabula ono asiimye era yeebazizza buli omu abaddewo mu mbeera zino mu nnaku zino okuva omwami olwo yava mu bulamu obw'ensi okuva lwe yafuna akabenje emmotoka bwe yatomera kigulukulula ne kyakisimbye ku kkubo nga kyafiiriddeko n'assa omukka ogw'enkomerero. Ennaku zonna ezo okuva ku olwo ebintu tebibadde birungi. Waliwo ebibadde bimutuukako naye ne yeewuunya nti ate eno twatuukayo ddi. Ne yeebuuza nti lwaki Apollo ondese n'ondekera enku yange eno ey'ebintu ebitategeerekeka. Naye bingi bye yeebuuza naye nga yagamba yeekwasizza omutonzi, yeekwasizza Omukama. Era n'asaba nammwe bannayuganda mwenna gye muli mwongere okumusabira mumuteeremu essaala asobole okuguma kuba avuddiddwako mukwano gwe bwe bavudde ewala. Nga bano baatandikira mu kyalo eyo gye batutte omubiri gw'omugenzi gyagenda okugalamizibwa awummule mu nnyumba ye ey'olubeerera gye baatandikira omukwano gwabwe naye gubadde omukwano gukuze paka olunaku olwaleero era nga badde baginaatera okukuza ekikujjuko eky'emyaka 5 nga bali mu bufumbo. Kitalo nnyo, kitalo ddala kya Nagagga aponye Apollo Nyegamahe. Nsaba muneegatteko tufune ebigambo by'omukyalo ono byayogedde wali mu lutikko bamukusaba nga basabira omwoyo gw'omugenzi nga batuuse ku kyalo gy'azaalibwa gy'agenda okuwummuzibwa ku bijja bya bajjajjaabe neeteeka akatambaala kuba ebigambo si byangu. Okusiima abakibuuzi muzeeyi oluhanga yegaluza nga sekumukolera ebyombo ye halimu omushuubuzi obuntagambe mukambala asanakwadinkamanjeyayamalaeki lwakandi bamwete omuzeeyi kabunzya fasa amashanywe yamagambamo kake obwabonalinyamnuuka ayine amasitoola gonna okubwira muzeeyi ali kukora yakisiza pika ati yataka kufanyisa pika akashipata nama lulega abatikasha yabasakugayo
Omukiko kuna yitwa mukaye asika misatire byanga
emyaka erina abamasire nawe n'emyaka 45 turi hamwe twabagerageza gusa kujya gusa turenda gusa Roma iyo twabagenda gusa tuteguretinza Sorry. Ngenda kusimba abanywanyi bange abantu abatwire omukazi bamakulira ekibete okabumonka okagirinda okagimara mumwirima muri kuganiriramu kugira ngo ereke kukubaana mwebale asakaita abebibiina ndi nabo banywanyi bange muyindi miringo bakuru banze bakuna banze n'abanyamibulira okweka y'abanyamihira kugira ngo mutunguzi lero mukama batungisha kandi umukomwe time birememegwa abafaza bari kushaba ku izuba faza mwebale n'umukwezi wawe n'abandi bafaza ntabwo ishyara z'umubiri tumukomwe ahabwo kubeka neyanyu kisha wagirana bakunda ariko bakoreye cyane kubasa ngenda gusima umusinga binti yabigamba n'amatabani yabigamba hariho abantu bari gushaka Amerika bari kutwetegereza sitoni gukorera tukyali mu kusaba mukolo gwa kusabira mwoyo gw'omugenzi aponye wano ku kyalo gyazaalibwa mu ekeresia omubiri gwe gutuusiddwa olunaku olwaleero okugezaako okumusabira era gyagenda okuwummulira ku bijja by'abajjajjaabe gy'anaabeera era gye tulibanga tugenda okumusabirako mukama kuba yatusoose busoose ali naffe ffenna lyekkubo one day naffe tujja kugendayo omugagga aponye amanya ge agaddala ye Apollo Nyegamahe nga mulinnya Apollo Nyegamahe muyajja erinnya lya aponye n'ajjamu APO then ne nye n'agamba aponye erinnya libadde lifuuse ery'amaanyi mu ggwanga Uganda abo boolaba be baana ab'omugenzi ono kitalo nnyo kitalo ddala
Sorry.
tubereye abakazi bari kumwe n'amakaya mukibanye akayi n'abantu batanu mumere bari abana bakushika wanjye neshaka kumusere hasa ninabali ba bene nabali kiba kuba bagiye When you
Ebigambo bya maama, ebigambo by'omukyala w'omugenzi Apollo Nyagamehe oba Aponye. Byayogedde wano ku church waleete ku kyalo ku kyalo ewazaalibwa muzeeyi Aponye Nyagamehe gy'agenda okuzikibwa olunaku olw'enkya, era nga basoose ku church okumusabira ey'omu kitundu. Wano wabadde ayogerera ebigambo ebyo byonna ng'asiima bonna abamukwasizzaako okuva omwami we yava mu bulamu obwensi, era ng'akukkulumira abo bonna aboogera ebikikinike, aboogera ebitatuukanye ku mwami we, nti ebigambo bye mwogera si bituufu era mwandibadde mubikendeezaako ne mwogera bye mulinako emitwe n'amagulu. Akubiriza abaana nti babeere bumu, kuba taata waabwe buli lunaku kyabadde ng'abasaba nti bannange baana bange temwekutulakutulanga, mubeere omuntu omu, mukole ate emirimu gyange mugyongere mu maaso gireme kufa ttogge, amaanyi gange galeme kunfa busa, biggweewo nga nange naakavaawo. Asiimye abakristu bonna abalina kye bakoze okulaba nga basabidde omwoyo gw'omwami we n'okumuweesa ekitiibwa, era ategeezezza nti olunaku olw'enkya omwami ono lwagenda okugalamizibwa ku bijja bya bajjajjaabe mu kitundu ekyo wazaalibwa, era nga bakoowodde mwenna muggwe bannayuganda musobole munna okusiibula munnabyanfuna oba munnabyabusuubuzi. Apollo Nyagamehe abadde musuubuzi munene mu ggwanga Uganda, era abadde naggagga, abadde alina shopping mall, amawoteeri, amakampuni agakuba kasooli obuwunga n'amakampuni amalala mangi g'abadde alina Apollo Nyagamehe. Abantu abangi bawadde emirimu era bamwenyumirizaamu nti kampani ze yakola zibawadde emirimu era ne zikyusa obulamu.
Era na bingi byogerwa mu nsi muno bannayuganda babyogera nti enzimu ku nsimbi oba ensimbi zabadde akozesa Muzeeyi Apollo Nyegamehe nti tezibadde zize zibadde za gavumenti Mwai Museveni nga yazimuwa. Bino nno byaddiddwamu omumyuka wa sipiika wa Parliament omukulu Thomas Tayebwa olunaku olwajjo byategeeza nti kituufu gavumenti okuwa Muzeeyi Apponye ensimbi kubanga naye yateekamu ensimbi ze bwe baali bazimba eggwanga lya South Sudan okulisitula economy yaalyo okuliddaabula okulizza engulu. Muzeeyi Apponye ono ye yateekamu ensimbi ze n'agenda n'azisiga mu ggwanga lya South Sudan n'okutuuka we liri olwaleero gaali maanyi ge. So n'olwekyo bw'asiimibwa n'aweebwayo akasente teguba musango tekiba kibi wabula aba asaanidde kugulumizibwa nti yayamba eggwanga erimu eryali liweddewo eryali teririnawo we litandikira ne lifuna we litandikira erya South Sudan. Mwenna bannayuganda ffenna tugambe nti kitalo nnyo kitalo ddala ekya Apollo Nyegamehe Apponye omugagga w'e Kampala eyavudde mu bulamu obw'ensi mu kabenje kamutugiddewo n'atadda ngulu wadde ogendako nti no tumujjanjabeko at least kitalo nnyo kitalo ddala. Tusaasira nnyo ab'eŋŋanda abakoona b'emikwano kuba nti mwafiiddwako omuntu wammwe kuba nti mwafiiddwako taata kuba nti mwafiiddwako omwami Mukama Katonda abagumye ate naye omwoyo gwe Omukama aguwummuze mirembe era mu ekiwummulo ekirungi na ekitangala eky'olubeerera bimwakire atebenkere mirembe. Mbaagala nnyo mwenna abatwagala mwebale kubeerako mwebale kutugoberera tujja kuddamu Omukama bw'anaabakkiriza. Mweraba.